of whatever happened. I did it within the law and I acted professionally. Mu mawulire getulinawo nyongera okujjukiza nti ebyekasese mu mwaka gwali gwa 2016 tebinnaba kubeera nga biggwa. Jeno Yoweri Kaguta Museveni, Jeno Peter Erweru ono newankubadde nga yawummuzibwa mu magye, wenjogereranga ebintu bikyagenda maaso n'okuba nga biyitabuka kooti ey'ensi yonna kye tuyita ICC oba International Criminal Court nga bwenzize nga nkulaga. Ebintu bino tebinnaba kuba nga biggwa, obadde okimanyi gavumenti y'omukulu Jeno Yoweri Kaguta Museveni ekyagenda maaso n'okunoonyerezebwako, era obadde okimanyi nti buno obujulizi obwateekebwayo tebufanga, obadde okimanyi ye nti Peter Erweru n'abamu ku bannamagye abalala abali mu bikwekweto bino bakyagenda maaso n'okuba nga basaavinga sanctions ez'abateekebwako eggwanga erya Amerika n'amawanga amaloba n'emikago emirala egigambibwa okuba nti bali mu kugenda maaso n'okuba nga balwanirira eddembe ly'obuntu okwetoolola ensi yonna. Gavumenti ya musajja mukulu ekyagenda maaso n'okufeesinga akazito, era ng'obumu ku bukwakkulizo obugiteekebwako akamu ku buzito obugenda maaso n'okuba nga bugiteekebwako buviira ddala mu ebyo ebyaliwo mu mwaka gwa 2016 nga bwe nasazeewo mbeere nga nkuleetera buli kimu ekigenze maaso n'okuba nga kyapeninga okwongera okukulaga nti luno olutawo lw'olimu naddala gwakkiriza mu nkyukakyuka nti bino tebinnaggwa. Ojja kulaba bali mu buyinza nga bakulaga oba bakulowoozesa nti bino byaggwa, bakulowoozesa nti tokyalina lugendo, tokyalina kiddako. Gwakkiriza mu nkyukakyuka, situka otambule kubanga bino tebinnaggwa. Gwakkiririza mu kibiina ekya NRM, zuukuka weeraliikirire kubanga ebibyo essaawa yonna kandibanga kaweddemu dda. Kakati wuliriza, ngenda kukuwa mu vidiyo eno mwogenda okuwuliriza statement ezongera okukulaga n'okukonfaminga nti bino ebintu tebinnaggwa, ezongera okusiigira ekifaananyi nti ebyagwa Kasese, abantu b'e Kasese abattibwa balabika bakyagenda maaso n'okululuma. Jjukira twafuna eŋŋombo egamba nti Segirinya towummula. Kati oyinza okusanga ng'abantu b'e Kasese tebawummulanga era nga tebawummula mirembe, nga ne we twogerera bakyaliko abantu bagenda maaso n'okuba nga bayigganya. Jeno Peter Erweru yawulirwako lunaku lumu ng'agenda maaso n'okwetonda, ng'olowooza yeetonda ki? Ebikolobero byagenda maaso n'okuba ng'akola ku bantu b'e Kasese, abantu abaafa abaaziikibwa, abantu abaafa nga baakubibwa masasi, olubiri olw'omusinga wa Lwenzululu amanyiddwa nga Charles Wezire Mumbere, gw'oyinza okubadde tobimanyi naye njagala okutegeeza amaziga g'abantu ge baakaaba olubiri olwo nga lulumbiddwa. Njagala okutegeeza nti ne bwe twogerera gakyagenda maaso n'okuba nga galondoola abamu ku bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda, nga ye Peter Erweru yawummuzibwa ku myaka nga 56. Abantu abasinga obungi bwe basinga okusaavingira mu magye emyaka egisinga okuba nga gye gisaavinga, ate ye we bamusindikira mu kye bayita forced retirement. Naye ng'obuzibu buva ku ki? Ku ekyo ekikolwa kye yakola okulumba olubiri olw'omusinga wa Lwenzululu ne batta abantu, ate omukulu n'avaayo ne yeewaana n'ategeeza nti bino nabikola mu mateeka, era abo bonna be natta temwali mwana muto, temwali mukazi, ate n'ekirala baali basaanidde okufa. Even ICC said to me, free said, you have no case to answer. So what are you talking about? Those who are criminals haven't killed anybody else. Those who have, they deserved death. Yagamba they deserved death, baali bagwanidde ogenda maaso n'okuba nga battibwa okusinziira ku Peter Erweru ng'akyali mu magye era ng'akyasaavinga nga omuduumizi w'ekibinja ekyokuttaka. Be yagamba nti they deserved death, baali balina abaana, baali balina abakyala, baali balina famire ze baali bagenda maaso n'okuba nga balabirira. Nagambye naguddewo campaign ey'okuleeteranga stories nga zino okwongera okukulaga nti bino tebinnaggwa. Tewabanga wakulimba nti keesi eno mu kikooti y'ensi yonna yagenda maaso n'okuba nga eyimirizibwa. Keesi eno ekyagenda maaso era ekyaliyo, newankubadde nga bayinza okuba nga bakugamba nti oba obujulizi tebukyala, obujulizi bwabula, naye njagala okutegeeza obujulizi bwali bwakubutambi. Bino bikyagenda maaso n'okuba nga bibaawo, bwe kataligirya obujulizi ssaawa emu bugenda kubeera nga bujja. Njagadde nkuzeeyo obeere ng'otegeera bulungi kino n'embeera gye kyatambuliramu n'engeri yonna gy'otasobola kulaba. Kakati ngenda gikunnyonnyola otegeere nti gavumenti ya musajja mukulu ekyamazima zino ensonga bazimanyi nti zikyagendagenda maaso n'okuba nga zibaleetera obuzibu. Ate naba kuba ng'osubscribe nga kikole kira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo, ate ne tuba nga tutambula ffenna. Nnyongera okutegeeza tulinawo backup channel yaffe, channel yo bagiyita Red Zone 2, ngitaaginze wansi awo mu kigambo ekya bbulu mu description ya video eno. Twafunye ebizibu ennaku zino, channel zibeerako warning, simanyi oba abantu baziripotinga oba kibaki, naye warning zisusse.
busobola okukya ku makya nga channel bagijjeeko. So nja kukusaba gwe wenna ng'okkiririza mu mpeereza yaffe ate naddala ng'oli munnankyukakyuka nga toyagala kumisinga singa channel ne beefunyemu obuzibuzibu, nja kukusaba ezo channel ze tukuteerawo nga backup channels. Genda maaso n'okuba ng'ozisubscribingako oleme kubaako nsonga yonna gy'omisinga. Kakati channel eyo ngitaaginze wansi awo bagiyita Red Zone 2 oba oyinza okulaba Destiny TV Africa. Obeere ng'ogisubscribingako tubeere nga ate tukwasaganya ensonga nga bwe tuteekeddwa ogenda maaso n'okuba nga tuzikwasaganya. Kati mu vidiyo eno naddala gwe amaze ogisa ogirayikinga ng'omaze oggiwa ekigalo omaze n'ogisharinga, ogenda kuwulira statements ezifuluma oba ezifubutuka mu international organizations n'abamu ku babaka ba parliament mu mawanga ag'enjawulo okuli n'ab'eggwanga erya Uganda. Ebigambo bye bazze nga boogera abakulu mu International Criminal Court babimanyi bulungi nnyo era bamanyi kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ekisinga okutiisa abakulu bano, ekitongole kyenzize nga nkugamba ekya Human Rights Watch wamu n'ekitongole kya Amnesty International bawandiikako stories ez'enjawulo ku nsonga zino. Nakugamba buli woowulira nga Human Rights Watch balingizaawo banga bataddeyo omutwe, ekitongole ekya Amnesty International nga bataddeyo omutwe, manyaawo emabega waabwe wabaayo ICC oba kituyita International Criminal Court. Era abantu abamu kitegeeza essaawa yonna bano balindiddwa. Wulira wano bagamba international bodies and organizations like Human Rights Watch, Amnesty International and the others continue to push out that while civilians faced years of detention, no independent state investigations or legal proceedings were ever launched against the military commanders who ordered the palace assault. Ebitongole byenjawulo omuli Human Rights Watch, Amnesty International n'ebitongole biranga bwenzize nkugamba byateeka akazito ku bakulu bano, akazito akatagenda kubavaako. Batugamba nti bano baafulumya dde ebiwandiiko, baafulumya ddazi report nga beemulugunya era nga beebuuza lwaki abamu ku baaduumira ebikwekweto bino tebasimbibwanga mu maaso g'abalamuzi era nga boogera ku Peter Erweru. Aba Human Rights Watch n'aba Amnesty International babuuza Peter Erweru ye yaani mu magye g'eggwanga erya Uganda. Kakati nno omukulu yawummula, yawulirwako nga yeetonda nga bogenda owulira mu butambi, naye ng'okwetonda kwe simanyi baba bakama be bo baakutwala, simanyi baba abantu beekasese bo baakutwala, bannayuganda oba baakutwala, naye ICC yagaana ogenda maaso n'okubanga ekutwala. Eggwanga lya United States of America lyagaana era wenjogerera omukulu oyo ali ku sanctions zotayinza nakubanga omalawo. Kakati njagala okutegeeza baagala basimbibwe mu maaso g'omulamuzi babeere nga bateekebwako emisango kubanga emisango baagizza. Kyokka n'ababaka ba parliament mu ggwanga erya Uganda abava sayidi eyo nabo balina petition gye baateekayo era ng'eyo petition bwe bumu ku bujulizi obugenda mu maaso n'okubanga bukyali ku mmeeza eya kooti y'ensi yonna. Baatugamba 6 Ugandan opposition lawmakers have written to the International Criminal Court ICC requesting for investigations into the recent Kasese massacre, where at least 62 people died. In a petition, William Nzogu, the member of parliament for the town of Kasese in Western Uganda, sensationally claimed that the number of people killed in the massacre was more than 200 according to African News. Government eggwanga erya Uganda eyina ennamba gye yayogera ey'abantu abaafiira mu bulumbaganyi buno obwakolebwa ku lubiri olw'omusinga wa Lwenzululu. Kyokka bano ababaka bo abaali bava e Kasese baateekayo petition era nga balumiriza nti abantu abaafa munnange baali basukka mu nnamba eyo abakulu gye baategeeza, nga bategeeza nti abantu baafiira ddala n'okusukka awo gwe woyinza okuba nga woolowooleza oba report gavumenti ze yafulumya. Wuliriza, kati petition eyo yatwalibwa era yatuuka ku mmeeza ya ICC era International Criminal Court. Zino ensonga ne bazikwata kisajja kikulu newankubadde nga baabina bye baayogera awo, bye baayogera kigambibwa okuba nti kati si y'ensonga. Ebigambo bino byandibanga bijja kukomawo essaawa yonna bwe munnayuganda akyapushinga bino tebinnaba kubanga biggwa. The ICC explicitly noted that Ugandan security forces used live ammunition and rocket-propelled grenades RPG. Uliriza, ekisinga okunyiiza era nekisinze okuleetera abasajja bano obunkenke okusinzira ku kooti y'ensi yonna egamba mbu munnange ffe tukimanyi bulungi nnyo ti gavumenti y'omukulu yakozesa ne zi RPG. Omanyi kyekitegeeza okukozesa RPG? Eyo bagiyita propelled RPG bagiyita propelled rocket propelled grenades. Ezo zikozesebwa mu lutalo, muzimanyi bulungi nnyo, naye abakulu bakozesanga RPG nga bagenda ogenda maaso n'okuba nga bagumbulula nga balumba olubiri, baayaza olubiri ne bafeffetta buli nsonda ne batuuka n'okugamba Peter Erweru mu bigambo bye yogenda okuwulira ng'agamba nti mu lubiri olwo twazuula mbu mwalimu ne witchcraft.
mbu era Mumbere yatuuka n'okutegeera olumu nti bagenda kujja, mbu n'ategeka abalwanyi be mbu y'ensonga lwaki baakozesanga ebyokulwanyisa eby'omutawaana. Ebigambo bya Peter Elweru bye byamutuusa okubeera nga yateekebwako ne sanctions. Kubanga era ngenda kusomera ekiwandiiko. The United States Department of State imposed visa restrictions and public designations on Peter Elweru due to his involvement in gross violations of human rights. Naye ng'ekisinga obukulu boogera ku ekyo ekyekasese ekyagenda maaso n'okubanga kyapeninga kakati nga bulijjo. Obutaba na nsonga tutataaganya, kkiriza tusooke tugyewo akalango kano tusobole okutolontoka nkuwe 4 na 5 ku bino ebyali ekasese okwongera okulaga nti bino bikyagenda maaso n'okubanga bibayigga. Simanyi oba mizimu gy'abaafa, simanyi oba bikolimo by'abantu baabwe, simanyi oba ettaawa y'abano yandibanga egenda kutuuka butuusi bino bibeere nga bitandika okuba nga bikoma okukkiriza. Oluvannyuma lw'akalango kano byonna ngeragenda maaso n'okuba nga mbikutemera. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. I take full responsibility of whatever happened. I did it within the law. And I acted professionally. I would have finished all those people who were there, about 200, if that's what they wanted. But I saved so many lives. The Honorable Winnie Kiza joins us on the show today to try to walk back in time and remember the Kasese massacre. Over 150 people were killed, including women and children. What was the build-up to this attack? There is a lot that happened for which we really feel so saddened that government did not do the job as it was supposed to do it. Government was supposed to ensure that we are protected. It's 8 years on. Has there been justice for the over 130 There has never been, people there has killed? never been justice of the over 150 people who were killed. 8 years later, people think do not scratch healing wounds. The wounds have never healed because no medication has been put on those wounds. You torture people, you kill them, and then eventually you tell them to say we are guilty for the atrocities that you committed against us. It's high-level dehumanization that I have seen. These MPs should have stopped this. The fact that they failed to stop it, they must get out of parliament. They should just resign. So actually the people who should take responsibilities are the politicians from Kasese, especially those opposition politicians. Ati Peter Elweru ng'agezaako okutiisatiisa nti bano ababaka abaali bagezaako okuteeka petition oba okuteeka gavumenti ku nninga eveeyo ne report era ekola okunoonyereza n'ennamba z'owulidde Winnie Kiza engeri gy'ali munnabyabufuzi ate nga mukadde ako yali mubaka wa parliament yayogera nnamba eziri official nti gavumenti ze yafulumya wabula okusinziira ku kiwandiiko njagala okutegeeza nti ate kigambibwa nti eyo nnamba yali ntono era ngenda kukuwa wano ogendagenda maaso n'okuba nga ate obitegeera ekyali ekaseese gwa mpuliriza bantu kwali kufa bagenda maaso n'okuba nga bafa naye ng'ekyali kirumbisa olubiri olw'omusinga ow'erwenzululu kyengenda ogenda maaso n'okuba nga ate nkutegeeza n'abantu engeri gye bafaamu n'obumu ku butambi obunnyonnyola ebintu bino engeri gye byatandika abantu bajjanga nga balwanirira kabaka waabwe balwanirira bwakabaka bwabwe era nga kigambibwa nti bano abakulu okuli Peter Elweru n'abalala baatuuka n'okugamba mu bye baasanga mu lubiri wuliriza mbu bo bye baasanga mu lubiri era Peter Elweru mu bimu bye yannyonnyola yategeeza nti ssebo bano baali baagala kwekutula ku Uganda nti engeri gye baali beeyisa nga mu ngeri ya njawulo nnyo n'obwakabaka obulala obuli mu ggwanga erya Uganda nti era olumusinga wa Rwenzululu mbu ebikolwa bye byali biraganga eyali alina ekigendererwa ekinene ekyokwagala okuddira Rwenzululu mbu agikutule ku Uganda era omukulu ono amanyiddwa ng'Elweru mu bigambo bye ng'agamba ngenda kuwa akatambi mbu baasangayo currency simanyi oba bino biriko obujulizi naye biri mu bigambo by'Elweru mbu baasangayo currency ng'omusinga wa Rwenzululu mbu nga waliyo ssente ez'enjawulo ku za Uganda nga kiraga yali ategese okubanga eggwanga lirijja kuba ne currency yaalyo mbu baasangayo eddogo ebintu eby'enjawulo nga si bya bulijjo Peter Elweru
agamba okuba nti ebyo yabisangayo mu ne bigenda mu maaso n'okuba nga bimutiisa. Wabula bino byonna nga tetunnatuuka waawo, njagala okutegeeza nti abantu abaafa bonna, kkooti y'ensi yonna n'ebitongole eby'enjawulo bibadde byogera era bavuddengayo ne bagenda maaso n'okuba nga ate balumiriza. Bino njagala owulirize bulungi nnyo. Batugamba nti historically the Kasese and the broader njoza kankuddizeyo Kemabega. Kasese Massacre eno eyogerwako, kino ekikwekweto kyatandika ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Novemba ogw'11 omwaka 2016. Mujjukira nga twakava mu kalulu ka 2016. Kubanga akalulu ka 2016 twakalonda bwe mba serabidde zaali ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2016. Then kati mu Novemba nga 26 mu mwaka gwe gumu ng'abakulu baakamala okulayira, abantu b'e Kasese ne bagenda maaso n'okugwamu enkyukwe ne bagwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'amagye ag'eggwanga erya Uganda agaali gali supposed okubanga gabakuuma ne gasalako olubiri olw'omusinga wa Lwenzululu ebyaddirira ne biddirira, era nga kigambibwa okuba nti bwe baalumba olubiri luno lwa Lwenzululu olusangibwa mu kye bayita Lwenzululu Kingdom in Kasese Town, kigambibwa okuba nti abantu 8 abakuumi kwolwo olunaku oba mu obwo obudde bagenda maaso n'okuba nga bo baafiirawo mu kadde ako. The military stated the operation was necessary to disband the kingdom's militia which the government blamed for prayer attacks on police posts. Nti era gavumenti yategeeza mbu munnanga obulumbaganyo bwe bwali bukoleddwa olw'ensonga mbu bano abakuuma olubiri mbu baali baagala kulumba oba baali balumbye police post yemu, mbu kyekyabakozesa ekikwekweto ekyo ekyogenda maaso n'okuba nga balumba olubiri luno. After the military stormed the kingdom's administration building on Alexander Street, word of the attack spread. Loyalties and royal guards armed with machetes attacked several police posts in surrounding sub-counties, resulting in the death of at least 14 police officers and 32 civilians. Mbwera ebyaddirira nga wayise essaawa nga 48 abasirikale abali bakuuma olubiri lw'omusinga wa Lwenzululu n'abamu ku ba royal guards batandika okulumba police posts ezimu ezaali zeetoolodde ebitundu ebyo, oba baali baagala kujjako mmundu bagende maaso n'okuba nga bafune emmundu olutalo lutandike, oyinza okuba nga onaawulira okusinziira ku statements zino balaga nti bwe kityo bwe kyagenda maaso n'okuba nga kiba. On November 27th, under the command of the then Brigadier Peter Erweru, the Ugandan Army and the police launched a massive assault and a siege on the Rwenzururu Royal Palace. The military bombed and raided the compound, leading to the death of over 100 royal guards and civilians, including women and children. Nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Novemba, abasajja baalumba mu nnumba eyali ey'obulabe ennyo ne balumba olubiri olw'omusinga wa Lwenzululu luno, era ne bagenda maaso n'okukola ekikwekweto kiriva omuwange. Era mu kikwekweto ekyo batugamba nti abantu nga 10 baafiiramu, nga mulimu ba civilian, mulimu abakuumi b'olubiri luno, gavumenti oba amagye ga UPDF ne balangirira okubeera nti olubiri luwambiddwa. Era mbu mubattibwa bano mu bantu 10 abo n'okusoba mwalimu abakazi n'abaana. Kyokka nga tuwulira mu statement ya Peter Erweru ye yatutegeeza nti mu battibwa temwalimu mwana, temwalimu mukazi, era mbu bonna baali bantu bakulu ate era baali bagwanidde ogenda maaso n'okuba nga bafa. Peter Erweru yayogera ebigambo ng'abalaata arrogantly ng'ategeeza ne ICC terina kyegenda kumukola, temulina kye mumugamba. Even ICC said to me, free said, you have no case to answer. So what are you talking about? Those who are criminals, I haven't killed anybody innocent. Those who have, they deserved death. You know? Because I was on the ground and you were not on the ground. That's the problem. I know I'm a judge of my own during my work. I understand. I understand what I do. I know what I do. And that's why there's no problems here. Uganda is peaceful because of my actions. And Kasese is very peaceful. Peter Erweru ng'agezaako okutegeeza era yategeeza nti abo abantu baali ba criminal,
bali bazziba misango era ye ng'agamba yali ku ground nti kati gwe munnamawulire yali amubuuza yamugamba gwe tewabadde ku ground oyinza okuba tomanyi kati nze mmanyi kubanga nabadde ku ground. Peter Erweru munnamagye ebiseera ebyo ng'akyali ku ddala lya brigadier yagenda maaso n'okukakasa n'ategeeza nti ne ICC talina kyemugamba ye agenda maaso n'okuba nga asaavinga mulimu gwe nga bwe gwali gwamuweebwa bakamaabe. Kakati ate wayita akabanga katono ziba teziribusa ate netufuna ebimu ku biwandiiko ebyava mu kooti y'ensi yonna. Batugamba the International Criminal Court ICC concluded that Ugandan security forces appear to have committed murder during the 2026 Kasese assault, meaning the documentation of these atrocities is officially recognized on the international stage. Kooti y'ensi yonna yagenda maaso n'okubanga ekola ekiwandiiko bawo report naye nga mu ripooti eyo baakola kye bayita recommendation ne conclusion baafundikira ne babako n'amagezi ge bawa. Wabula mu ebyo byonna baakonkludinga nga bagamba nti ensi yonna ekitegedde era tukitadde ku kye bayita international stage. Ensi yonna egenda okugenda maaso n'okubanga ekyeyoleka ti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'eyita mu bitongole ebyokwerinda security forces omuli eggye erya Uganda People's Defence Forces n'ekitongole ekya Uganda Police ebikolobero bye baakola ekyamazima bwali butemu obuwedde emirimu we baalumbira olubiri olw'omusinga owa Lwenzulu mu gwali gwa 2016 nga kitegeeza nti documentation zino ne ezirimu atrocities mu butongole ziri recognized on the international stage. Kati awo ng'omuntu akugamba nti bino byawedde era nga gwoggwamu amaanyi ng'ogamba nti bino byawedde kubanga statement eno egenda maaso n'okubanga eteeka okweralikirira mu basajja. Kakati ate gwe ayagala okuggyako abasajja ate weeralikirira otya nti bino byawedde? Omusajja akugambye the documentation of these atrocities is officially recognized on the international stage. Ebyali e Kasese wadde byaliwo 2016 myaka 10 egiyiseewo njagala okutegeeza biri officially recognized on the international stage. ICC bwe banga yabiteekawo ng'ensi yonna ebimanyi kitegeeza amawanga gonna gabimanyi emikago gyonna gibimanyi ebitongole byonna bimanyi. Kakati gwe muna Uganda oyinza okuba nga gwabitwala for granted bino tebinnaggwa. However, to understand where General Peter Erweru and General Yoweri Kaguta Museveni stand, bakugamba wano bagezaako tusiigira ekifaananyi nti newankubadde nga General Yoweri Kaguta Museveni yali akulembera eggwanga yabeera omuduumizi ow'okuntikko of all the armed forces, kitegeeza ali accountable kwebyo ebyali e Kasese. Kati ate Peter Erweru ye ng'omuntu ate yali accountable nnyo kubanga ye yateeka mu nkola ebiragiro ebyo ng'alagira abajaasi be ba junior officers n'abalwanyi ba kurutu abagenda maaso n'okukola omulimu. Kakati Peter Erweru n'omukulu oyo golaba ku screen yo bali accountable era bavunaanibwa ku ekyo ekyagenda maaso mu bitundu by'e Kasese. Kati nkugambye kiri recognized on the international stage ng'akabonero akakulaga nti bino tebinnaggwa. The ICC explicitly noted that Ugandan security forces used live ammunition and rocket-propelled grenades despite knowing many civilians were present. Nti era nezimu ku nsonga ezibavunaanibwa nga tebali basonyiwa kwe kubeera nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda baakozesa ebyokulwanyisa bye bamanyi obulungi ennyo kyekyamazima byali tebigwanidde kukozesebwa olw'ensonga baali bakimanyi bulungi nti abantu ba bulijjo mwebali. Nga mutegedde nti abantu ba bulijjo bali present tebalina adde ekyokulwanyisa mwenemu kubanga mukozesa zi RPG. Kano kaba kabonero ka butemu era kiragira ddala nti guno omusango gwe bazza gukyagenda maaso n'okubanga gukyatwalibwa newankubadde gw'olaba ng'ebyaggwa. The court stated that forces appeared to have committed underlying acts constituting a murder under Article 7 in bracket 1A of Rome Statute and criticized the operation as completely indiscriminate and disproportionate. Wansi wetteeka oba akawaayiro Article 7 Section 1 Subsection A eya Rome Statute wano ndowooza mujja kutegeerawo mu mateeka aga ICC oba kye tuyita Rome Statute. Atamanyi Rome Statute gano ge mateeka agali international oba kye tuyinza okuyita international treaty eyaviirako ku establishinga International Criminal Court oba ICC. Kwegamba ICC gano ge mateeka kwetambulira. Amateeka gano gali adopted ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu gwa 1998
kye bayita a diplomatic conference eyatuula mu kibuga Roma eky'eggwanga erya Italy, era gano ne gatandika okukola it officially entered into force on July 1st 2002. Kooti y'ensi yonna ge mateeka gegenda maaso n'okuba ng'etambulirako agaabagibwa mu kibuga Roma eky'eggwanga erya Italy. Kakati wano batugamba nti Article 7 Section 1 Subsection A of the Rome Statute and crystallized the operation, kwegamba etteeka lino lye basinziiramu ogenda maaso n'okuvumirira n'okutegeeza gavumenti y'omukulu nti ekikolobero kye mwakola sijja nakiyita kikolwa, ekikolobero kye mwakola tekiri bavaako ate guno tegulikoma. Wuliriza article eno egamba ki? Article 7 Section 1 Subsection A of the Rome Statute defines murder as a crime against humanity. Under this provision, murder transitions from a domestic crime to an international crime when it is committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack. Okategedde nti wansi w'etteeka lino oba waakawaayiro kano mu tteeka lya Rome Statute ICC egamba oba balinnyonnyola bati murder baagiteeka ku kye bayita crime against humanity, obutemu obukolebwa ku muntu wa bulijjo. Era wansi wa provision eno murder eno baagitransitioninga okujja ku kye bayita domestic crime to an international crime, nti guno omusango tebayinza na kukkiriza kooti ya wano kuguwozesa nti gavumenti ekoze kye bayita murder crime against humanity ate babeere nga bateekamu high court ya wano nti oba kooti ewozesa kwegamba aba high court mu ggwanga erya Uganda nti tekisoboka. Baagijja omusango guno baagutransferinga okujja ku byayita domestic crime ne bakisa ku international crime, kitegeeza musango guli international. Eyakikola tavunaanibwa kooti za wano za controllinga, eyakikola tavunaanibwa kooti za wano ezigenda maaso n'okuba nga zijajinga ebyo byagenda maaso n'okuba nga yandiyagadde. Eyakikola alina kusimbibwa mu kooti ey'ensi yonna, International Criminal Court, kubanga this crime was transitioned from domestic crime to an international crime. Eno gye gusobola ogenda maaso n'okuba nga guwozesebwa, era nga kigambibwa nti kino bakinnyonnyola nga it's a systematic attack, kwegamba obulumbaganyo obuli systematic, nga si muntu gwasobola obukola wabula ng'ebeera state yagenda maaso n'okubukola ng'ate bukoleddwa ku kye bayita civilian population, nga kwegamba nti mu lubiri tulimu kabaka n'abantu be, temuliimu barakisi, temulimu nkambi y'amagye. Kitegeeza obulumbaganyo obwo bwakolebwa ku kabaka n'abantu be, omusinga walonzulu n'abantu be. Kati mu buli ngeri yonna ICC yeteekeddwa ogenda maaso n'okuba ng'ewozesa omusango guno. Bino biba bitegeeza nti bino ebintu tebinnaggwa. Njagala kutwala mpola mpola ogende maaso n'okuba ng'okitegeera. Despite finding evidence of murder, the ICC announced that it would not formally press international charges against General Kaguta Museveni or Peter Elweru for his specific event. Nti ICC mukadde kano nti newankubadde obujulizi babulina, kano kawulirize nnyo, era bw'obanga osobola okukozesa logiki, osobola n'okukozesa omutwe gwo, osobola okutegeera kino kitambula kitya. ICC yagamba wa mu statement zino zennina wano nti newankubadde obujulizi babulina obusobola okulumika abakulu bano bombi, era bonna tebalina musango mu butongole gwe baateeka ku bantu bano, si lwakuba nti tebagulina, wabula olw'ensonga ezitajja kwogerwa. Awo wenkubuliza nti bw'oba toolaba atowunyiriza, ekitegeeza saagala kyogera nti wandiba nti wabaawo n'engeri y'enguzi, naye ate waliwo abatagulibwa. Ekitongole kyenzize ntera okugamba ekya Human Rights Watch, bano bo baafulumya ripooti nga tebeetaaga kumanya oba baguliridde oba tobaguliridde, bo balina kufulumya ripooti nga bweri, ebintu nga bwe byali, oba oyagala oba toyagala, oba baguliridde oba tobaguliridde. Ripooti eyafuluma okuva mu kye bayita Human Rights Watch, njagala tugiyiteyitemu wano katono ogende maaso n'okuba ng'ogitegeera nga sinaba kuba nga nkuwa obutambi buno kwebyo ebyaliwo, nga bagamba no justice for 2026 Kasese massacre by security forces. Bano abakulu okumanya bayigganya, okumanya batadde bateeka abakulu ku nninga. Njagala owulirize ripooti eno oba ekiwandiiko aba Human Rights Watch kye baafulumya, baakifulumya mu mwezi gwa Oktoba nga 10 mwaka gwali gwa 2018, nga bagamba nti na buli kati myaka gyali giyoze ng'ebiri egiyiseewo tewaliwo justice ku bantu abaafiira e Kasese
mu lubiri olw'omusinga wa Rwenzururu. Bano baalinga abajjukiza international community nti mulina okubaako kye mukola naye nga wayise emyaka 2. Ziba teziri busa ne wayita emyaka emirala era ne baddamu ng'akabonero akalaga ke kali ke nakugambye nti bwe gibanga mizimu gy'abana abaakubwa amasasi gye girondoola gino emizimu omusajja we yakugambira nti Segirinya towummula emizimu gy'abantu b'e Kasese girabika teginnawummula kubanga ezo ripooti zikomawo accountability okubanja accountability kukyakomawo ng'akabonero akalaga nti bano abakulu tebajja kubeera mirembe tebajja kwebaka mirembe paka ng'obwenkanya bumaze okubanga bufunibwa. Ugandan authorities have failed to investigate the police and military responsible for killing more than 100 people in the western Uganda in 2016. Human Rights Watch said today, releasing a video featuring interviews with the victims' families. Those killed on November 26th, 27th, 2016 in Kasese, home of the Rwenzururu Kingdom, including at least 15 children. Bakugamba okumanya bana basajja balondoola mu ripooti gye baafulumya baateekako ne video eraga nga bayintaviewinga muntu ku muntu bana ba Human Rights Watch. Jukira ne mu kalulu ka 2026 kana akakaggwa nakusomedde ripooti yaabwe nga mu ripooti yaabwe bayintaviewinga muntu ku muntu okwetola districts eziwererako ddala mu Uganda nga bagatta obujulizi obwo bwonna n'ebyo bazze bakola. Bano bamanyi bulungi nnyo nti ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda wansi w'obukulembeze bw'omuntu omu ekyamazima si bye bigwanidde. Kati ne mu 2016 balina obujulizi obwabwe nga bo. Jukira no wakidogo ya ICC nga bwe nakugambye bali wamu ne Amnesty International balina obujulizi nga bayintaviewinga omu ku omu balina obujulizi nga batuuse ne ku ground embeera nga bwe yatambula. Bakugamba nti abantu battibwa ng'ensi eraba ate ng'ebyogerebwa byandibanga si bwe byali. Era okwongera okuwa bino njagala okutegeeza nti n'obutambi obumu obubadde butambula oba amawulire agajjanga googerebwa nago gaali gannyonnyola ebintu byebimu ebifaanaganira ddala n'ebiri mu ripooti eya Human Rights Watch. According to eyewitnesses, the clashes took place outside the palace of the Musinga at 5 p.m. after UPDF officers attempted to arrest some of the royal guards. However, the royal guards overpowered those who had come to arrest them, sparking a fight. Epikipiki yabaddeko abantu nga bagenda nga basonga mu bannaffe nga babakuba ki amasasi kati naffe kye tuluviiriddeko obukwatibwa obusungu naffe ne tutandikirawo olutalo. There was a scuffle involving one of the guards which led to him shooting one person and injuring another in the palace. We speak, this soldier has been arrested and we are investigating circumstances under which he shot these people. But the army claims they were attacked on their way to yet an unidentified destination. Some inmates came from the same palace and we met soldiers who were on the way who had nothing to do with the scuffle with the palace. They killed 2 soldiers and one man who was raiding them on the border. With a volatile situation at hand, the UPDF has since then deployed an armored vehicle at the road leading to the Omusinga's palace. Now we are in touch with the Omusinga, UPDF, Uganda police to have a joint investigation to establish the actual circumstances that led to the initial shooting in the palace. Today's incident brings the death toll of those killed in Kasese to 12. Barely 3 days ago, a royal guard was shot dead in Kasese town by security personnel. The Thursday incident forced the Omusinga to demand the immediate withdrawal of the police flying squad. There were 2, but one of them became aggressive and tried to attack the police. So he was shot in the process of attacking the police. And that's allowed in self-defense. The so-called flying squad in the area, which have already started causing fear, kidnapping people, shooting innocent people and killing them, those things can cause more problems. The first incident of violence occurred on 10th March when a contest over poll results in Hima Town Council spilled over, resulting in 2 clashes between civilians. Kakati ebyagenda maaso Kasese amawulire nga gafuluma nga bimaakingira ddala ne Human Rights Watch bye baafulumya era bye baawa ensi ne kkooti y'ensi yonna kwe yagenda maaso n'okubanga esinziira interviewinga muntu ku muntu nga ne NTV yo bwe yagenda maaso n'okubanga etuuka ku ground bawongera okulaga
nti bino ssebo gavumenti y'omukulu ne bwena nnyonnyola etya eno ensonga ekyali ku mmeeza. Ugandan officials won't even ask why overwhelming lethal force was used that day and why children died, which shows a terrifying disdain for human life, said Maria Barnett, East African director and at Human Rights Watch. Ono avunanyizibwa ku nsonga oba omu ku bakulembeze mu kitongole kino ekya Human Rights Watch ali mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi gye yasinziira n'ategeeza nti ebisinga okwewuunyisa mu nsonga eno, okimanyi gavumenti ya Uganda teyagenda mu maaso yadde okwebuuza lwaki amaanyi gano agaakozesebwa gaali mangi nnyo, ebyokulwanyisa ebyakozesebwa nga luno terwali lutalo, babagamba nti ddala terwali lutalo, lwaki amaanyi ago n'ebyokulwanyisa ebyo tebibuuzibwa n'abaabikozesa tebabuuzibwa akana n'akataano. Mbu amateeka g'e Uganda ge gandisoose okubaako obwenkanya bwe bawa abantu b'e Kasese nga tebannaba kugenda ku mutendera ogw'ensi yonna. Kakati ebibuuzo ebyo byongera okuba nga bijja, abakulu bagenda maaso n'okulowoozesa nti bino byaggwa. Security forces shoot, kill, arrest, detain and torture civilians, charge them with serious crimes such as treason, and yet the government only investigate the civilians while giving uliriza. Abasajja bano bamanyi buli trick, buli kakodyo government y'abakulu gye bagenda maaso n'okubanga bakozesa. Bagamba nti tukimanyi bulungi nnyo era tuli mu kwewuunya lwaki government ate yo mu kukola okunoonyereza bakukola ku bantu ba bulijjo ate abakolebwako obulumbaganyi, investigations bazikola ku bantu ba bulijjo abakolebwako obulumbaganyi. Ekisinga okwewuunyisa ng'ate naffe tumanyi bulungi era tugenze maaso n'okukola okunoonyereza kwaffe nti bano abantu si bwe buzibu wabula ab'ebyokwerinda bwe buzibu. Twagala ab'ebyokwerinda bennyini bagende maaso n'okuba nga bakolebwako okunoonyereza, so si bantu ba bulijjo. Bano batera n'okuta akatambi mu kiwandiiko kye bafulumya, batera okufulumizaamu akatambi akongera okulaga ebintu butya bwe bagenda maaso n'okuba nga babinoonyerezako teboogera bwogezi. Batuuka ku ground, kitegeeza mu bano mwandiba nga mutambuliramu abapimi okuva mu ICC. We've documented many instances where the Ugandan police and military have used excessive lethal force during political protests and wano bagezaako okulaga nti butya bwe basobola okukizuula n'okukimanya ekyo ekifaananyi oba akatambi koolaba kaabwe. Ekitongole kya Human Rights Watch nga bali ku ground bagezaako okulaba gavumenti ng'eyita mu magye gaabwe n'ekitongole kya poliisi byakulwanyisa ki bye baalinga bakozesa, bakizuula bo bennyini nti bano abasajja bakozesa ne zi RPG, bakozesa amasasi gali balinga abali mu lutalo okulwanagana n'abo bubinja bw'abayeekera. Oyo gwolaba ye mukyala amanyiddwa nga Maria Barnett, director wa Human Rights Watch asinzira mu kibuga. By then eyali asinzira mu kibuga ekimanyiddwa nga Nairobi mu ggwanga erya Republic of Kenya. Ensonga egenda maaso n'okuba nga etabuka, gavumenti y'omukulu bagiteeka ku nninga okugenda maaso n'okuba nga ennyonnyola. Abamu ku bantu abattibwa bali profiled n'amannya gaabwe ne gagenda maaso n'okuba nga gateekebwako. Bano abakulu baayintavyuwinga nga muntu ku muntu, nga si byakubuuza babyakwerinda bokka. Baakola interviews ku baali mu security forces, baakola interviews ku bantu b'oku kitundu, mu kitundu omwali ensasagge, baakola interviews kumpi ku buli muntu yenna, era ne bavayo ne babuulira ensi butya ebintu byagenda maaso n'okuba nga biba, era ne bategeeza ensi ti ekyamazima bano abasajja ebikolobero bye baakola byetaaga okuba nga byogerwako, ate byetaaga okuba nga bigenda maaso n'okuba nga binoonyerezebwako bwe kiba kisoboka, nabo bennyini babeere nga bavunaanibwa. Ze zimu ku nsonga ezaaviirako Peter Erweru okugenda maaso n'okuba nga akubwa sanctions ezikyamubonyaabonya lunaku olwaliro, kwe kunoonyereza kw'abakulu bano aba Human Rights Watch. Oyagala kuŋŋamba nti bano ssente zigenda mu nsonga zino zigenda bugenzi bwe zityo? Oyagala kuŋŋamba nti bino okunoonyereza okwo kwonna nti kati kwakomaawo? Bino tebinnaggwa, weetaaga okugenda maaso n'okuba nga obimanya era n'okukkiriza nti tebinnaggwa, otegeere butya bw'olina okugenda maaso n'okuba nga olemerako ku nsonga ey'okuba nga bino tebinnaba kugenda maaso n'okuba nga bigwa. Ayagala ekiwandiiko ekyo mu bujjuvu, genda ku Mukutu official website eya ekitongole ekimanyiddwa nga Human Rights Watch, ojja kugenda maaso n'okuba nga obifuna mu bujjuvu bwabyo. Abantu b'e Kasese nkugambye amaziga ge baakaaba galabika gandibanga gakomawo essaawa yonna mpola nga bagenda maaso n'okuba nga galondoola abamu ku baakola ebikolobero ebyo. Amaziga ge baakaaba batugamba nti bino bikolimo bya nkoko tebitta kamunye, naye ku mulundi guno kamunye yandifa. Batugamba ICC found that the scale of violence was completely unjustifiable
under principles of self-defense or law enforcement. The security forces' use of live ammunition and rocket-propelled grenades inside the compound known to house a large number of civilians was deemed heavily disappropriate. Ekkooti y'ensi yonna egamba nti mu byonna byonna bye mwakola ffe kye twasinga osimbako essira era ekyasinga okuleeta ensasagge kwe kulaba nti mwakozesa ebyokulwanyisa by'omutawaana ennyo amaanyi agayitiridde lethal force ate n'ogenda maaso n'okukozesa kye bayita rocket propelled grenades RPGs mu compound gye mumanyi obulungi ennyo nti esingamu bantu ba bulijjo ba civilians. Ekigendererwa kyammwe kyali ki? Ensonga zigenda maaso n'okuba nga zibatabukako olwo ne baddayo mu kawaayiro kali Article 7 Section 1 subsection A of the Rome Statute gyenkusomedde egenda maaso n'okuba nga erumika abantu bano ti ebintu byagenda maaso n'okuba nga biba bagenda maaso n'okuba nga babikola mu ngeri etakkirizibwa mu mateeka mu ngeri y'okumenya amateeka era Peter Erweru bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga ye yakifuuwa kizza munda newankubadde ng'emirundi mingi yagezangako okweyogeza yagezangako okwogera ng'alaga nti ye kye yakola yakikola mu mateeka. Ssebo ono yagamba nti mu lubiri omwo jjukira Human Rights Watch yategeeza lubiri compound eyo yali esingamu bantu ba bulijjo ezo RPGs ze bakozesa byalinga biragiro bya Peter Erweru ate naye alina gy'ajja ebiragiro gye nkugambye. Kakati Peter Erweru ye mu kunnyonnyola mambo mu lubiri bonna abaalimu baali balwanyi mbo temwali baana temwali bakazi bonna abaalimu baali balwanyi ekintu ekitongole kya Human Rights Watch kye kyagaana. Peter Erweru y'ensonga lwaki bamuteekako sanctions. By the way, I want to make this very clear. Everybody who died in that palace was a fighter. There was no child in that palace. It was not there. The women who were there were fighters. In fact, it was a woman who commanded the attack on our... Ulira Peter Erweru agamba wano nno yali ku mukutu ogumu yali ku akaunti ya TikTok nga baana bamubuuza akana n'akatano yagamba mbu buli muntu eyali mu lubiri olwo yali mulwanyi mbu ne be mwalabanga ng'abaana n'abakazi baalinga ba fighters tebaali bantu ba bulijjo kyokka mu lubiri nti era yalina mukazi ye yaduumira ekikwekweto ky'okulumba okuba ataakinga bo nti ne yakiduumira yali mukazi kati mwe mwalaba abakazi ne mulowooza nti baali bantu ba bulijjo okusinziira ku Peter Erweru yennyini bino abyogera nno oluvannyuma nga bamaze okumuwummuza. Barracks in 2014 in Bundibujo, Kanyamiri Barracks. It was a woman who commanded it. So whoever was, in fact, the last ordinary person to leave that palace was the wife of Musinga himself. Anybody who is talking about a child or an innocent person is himself or herself a rebel. Kati agamba nti n'omuntu eyasembayo okuvaayo mu lubiri eyali mukyala w'omusinga wa Lwenzululu oba tukatugambe ye n'abakyala wa mu lubiri olwo nti era omuntu yenna ayogera ku mwana nti waliyo abaana abaali mu lubiri omwo gw'aboogerako gwe kennyini gwe muyeekera. Naye tuwulidde ekiwandiiko wadde sikikumaliddeeyo ekya Human Rights Watch katugambe nti aba Human Rights Watch be bayeekera. Peter Erweru is actually part of the group. No, everybody who was in that place was a fighter and was ready for war. They were all armed with machetes, with everything, improvised explosives and so forth. And they also had some guns, which they had one day captured from some police. So that narrative of children is a total lie. It's a total lie. It's totally a total lie. And nobody should believe it. It should be taken with the context it deserves. Because that's a fact. There was no child, there was no innocent woman. Nothing. All were fighters and they know themselves. Ati Peter Erweru nga tannatuuka ku level eyo ey'okwogera bw'atyo. Mu kusooka yalinga ayogera nga katabi k'ensoso kuwa ng'ali arrogant era n'olumu baali bamupromotinga Peter Erweru alikeera ebigambo bye yayogera era buli w'abadde ayogerera bamubuuza ku nsonga z'ekasese agezaako okubaako engeri gy'azikubamu akazigo zisobole okugenda maaso n'okuba nga zifaanana bulala. ICC, those ones are daydreamers.
who are saying that they will take me there. Wano yali agezaako okwogera nti bannayuganda abalowooza nti bajja mutwala mu ICC muloota misana. Teri ICC kyeyinza kumukola era mbu tebayinza na kumutwalayo mu kooti y'ensi yonna. Ono ye Peter Elweru eyaduumira ekikwekweto ekyalimu okulumba olubiri. Wano nno ng'eggwanga lya America sanctions sinnakuwa lwaki baamukuba sanctions. Kati wano yategeeza ICC muli badde dreamers mwabalowooza nti ICC ina kyeyinza okunkola oba bayinza okuntwalayo. Kakati njagala kutegeeza onaawulira ekigenda okuddako. Wano baali bamaze omupromoting olwo. Avudde ku ddala kwe yali agenze ku ddala eddala amaanyi nga mangi. They are daydreamers because they don't know what they are talking about. Just 2 months after the Kasese Palace raid on 27th November, the Commander-in-Chief, President Yoweri Museveni, promoted Erelu from Brigadier to Major General and assigned him a bigger responsibility as Commander Land Forces. Erelu's critics, led by Kasese MPs, said this was a reward for his role in the Kasese bloodbath. You tell them that Muswade, because they don't understand what they are talking. Wano yali ategeeza bammemba ba parliament bali benkugambye nti bo kye baali boogerako baali tebakimanyi. Mbu n'ekyali mu lubiri lw'omusinga wa Lwenzululu baali tebakimanyi era mbu baswadde. Kakati ono yatuuka n'okugamba mbu mu lubiri olwo mwalimu n'ebyokoola, mwalimu witchcraft, mwalimu ebintu ebyakozesebwanga nga biringa ebyeddogo era mbu byonna balabika baabitu si balabika. Buli kye baasangayo kyatwalibwa. Oba baali bamanyi kye kitegeeza oba baali tebamanyi kye kitegeeza, njagala okutegeeza nti bino byatwalibwa era n'agamba nti baabisangayo. That institution was being commanded by witchcraft. Most of the activities there were purely witchcraft. Most of them, you find they had quite a number of witch doctors. The tough-talking army chief, who has been to the Rwenzururu Palace on a number of occasions to meet King Mumbere, says he often found the king's subjects inside the palace naked. I have gone to that palace about 3 times for them. Every time you go there, you find people naked. Ulira yagamba mbu emirundi gyalinga 3 ng'agenda mu lubiri lw'omusinga wa Lwenzululu. Mbu naye ekyamwewuunyisa mbu nga buli lwagendayo asangayo abantu abali naked abali obwereere. Mu lubiri lw'omusinga wa Lwenzululu, Peter Elweru omuduumize jjukira bano baagendangayo. Mu lubiri baagenda baasisinkananga omusinga lwa Lwenzululu nga bino byonna tebinnaba kubaawo. Era lumu baatuuka ne ku geeti ne babaaza. Baasisinkana Omumbere naye nga mu kugenda baasooka kubaaza. Kati kigambibwa okusinziira ku Peter Elweru mbu yewe yagendanga yalabanga abantu, yalabanga ebyokoola, yalabanga witchcraft, mbu era yalabanga n'abantu abaalinga obwereere nga babasanga mu lubiri olwo. Bagamba nti okwerinda si buti. Olugero luno lwatuukiridde bulungi akawungezi kajja ku lubiri lw'omusinga Charles Wezire Mumbere. Ekibinja kino eky'abantu omwenda okuli abakulu okuva mu ggye lya UPDF wamu ne poliisi kyatuuse ku lubiri okwetaba mu kafubo n'omusinga. Bano bonna basoose kwazibwa abakuumi b'olubiri. Abakulu bano baagondedde amateeka g'olubiri wabula oluvannyuma balaze obutali bumativu n'engeri gye baayaziddwamu okwabadde n'okubalagira okuggyako enkofiira zaabwe ku mitwe. Nga bamaze okwazibwa ku wankaaki w'olubiri bayingidde olubiri kyokka kyababuuseeko nate bwe balagiddwa okuleka ebintu byonna bye babadde bayise nabyo ebweru nga tebannayingira ekisenge bwe badde bagenda okwemumbira akafubo n'omusinga. We better go back. No, nobody has said you didn't go. I don't have a watch. I don't have anything. I'm naked. No, you're welcome. Really? In Uganda? But at least if you are naked there, everybody is running out. Bagonze era ne bayingira ekisenge mwe basinkanidde omusinga Charles Wezire Mumbere. Nga bakulembeddwamu omuduumizi w'ekibinja ekyokubiri ekya UPDF ngono ye Brigadier Peter Elweru beemulugunyiriza eri omusinga ku ngeri gye bayaziddwamu abasirikale be. When we're entering another country here because they checked even out everything. so you could see the level of hostility, which is uncalled for, to be honest, because we don't have any intention of harming you, Your Majesty. To be honest, there's no such intention. If we wanted to do that, we would have done it much.
wabula oluvannyuma enjuyi zombi zaayanjiza ensonga zaazo era ekikolwa eky'okuyiwa omusaayi ne kivumirirwa nnyo. We can't continue seeing lives being lost. There is no method in this 21st century for Uganda to take the life of another Ugandan. I don't see it. As mentioned there. Mu kiseera kino bannamawulire balagiddwa okufuluma olukiiko kyokka eryakkaanyiziddwako tusobodde obitegeera olwaleero. Twakaanyiza ne tukkiriza nti obusinga bwa Rwenzururu bugenda kukoleganiramu na poliisi. Poliisi bw'eba erina okutegeezebwa kwonna ku bantu oba ku bintu ng'emmundu byabasuubira nti biyinza okubeera birina akakwate n'obusinga bwa Rwenzururu, bajja kukolagana nabo bulungi, baweeyo abantu bano oba bakkirize ne poliisi ejje mu lubiri olwo basobole okukola search oba okwaza olubiri olwo balabe ebintu ebyo baba basobola okubifuna. Twakaanyiza ne tukkiriza nti tufune akakiiko akaawamu ak'okunoonyereza ebintu bino ebizze nga bibaawo ng'ekyaliwo ku Sunday wano ku lubiri, then tugenda ne kubeerako ne teams zinaabeera nga zigenda okuzzaamu essuubi mu bantu ku zi radio, ku meetings mu byalo, era nabo obusinga bwa Rwenzururu bakkiriza nti bajja kukolagana naffe. And we agreed that the tendency of picking our royal guards officers of obusinga bwa Rwenzururu and the population in Kasese should stop. Akati ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso era n'okuwulira ekigambo sanctions obadde okimanyi nti Peter Erweru yavaayo n'agenda mu maaso n'okuba nga yeetonda. Eggwanga lya Amerika lyakwata sanctions mbaziteeka ku Peter Erweru. Oyo gwolaba ne wenjogera olunaku olwaleero tasobola kulinnya kigere kye mu ggwanga lya United States of America. Tasobola yadde okubaako ekyobugagga kyaddukanya ekisangibwa mu ggwanga eryo nga kiva ku ki ku ebyo byagenda mu maaso mu ggwanga erya mu ggwanga erya Uganda mu kitundu ekimanyiddwa nga Kasese oba mu lubiri olw'omusinga owa Rwenzururu mu bitundu by'e Kasese. Peter Erweru yateekebwako sanctions wabula oluvannyuma lw'okumuwummuza. Peter Erweru baamuwummuza mu magye ku myaka nga 56 profile ye Najiba wanyinza obutagiddamu. Peter Erweru oluvannyuma lw'okumuwummuza ku bikolobero bino bye yali akoze ng'abaamuwummuza bagambye okuba nti ate be bamu ku baali bakama be n'okubuwa ebiragiro mu kugenda maaso n'okukola ebikolobero. Kati Peter Erweru mu kumuwummuza yamanya nti kati kalabaaye nfuuse muntu wa bulijjo wabula ate bino byo bye nakola ate bye nabikola bantu ba bulijjo ate kati bengenda okuba nga ntambuliramu. Peter Erweru yamanya nti embeera erabika egenda maaso n'okuba nga enkyukira era Peter Erweru bwatyo yagenda maaso n'okwetondera bannayuganda ng'agamba bannange bannayuganda mu nsonyiwe sijja kugenda maaso n'okuba nga mpalira kye nakola nzikiriza nti mu butuufu kyali kibi. To our comrades retired and those still in active service, where we hurt you during our time of service with you, please forgive us and set us free. We acknowledge that we are sinners. Please forgive us. From our side who are tired today, we forgive all those who have consciously or unconsciously hurt us during our time of service in UPDF. Please, we have forgiven you and set you free to do your work for our people. Whether you hurt us privately or publicly, we forgive you forever. Peter Erweru agamba ye yasonyiye amukadde ako nti yali asonyiye buli muntu yenna eyamusobya era naye ng'agamba nti waba ayina kye yakukola obubi mu buweereza bwe genda maaso n'okuba nga omusonyiwa kubanga naye talina mbeera yonna era naye agamba nti ye yakusonyiwa oba asonyiye munnayuganda yenna ayinza okuba nga yalina kye yamukola. Peter Erweru ebintu bigenda mu maaso n'okuba bimukyukira olwo nga bamaze omuwummuza wabula kkiriza mbere nga nkulekera akatambi kano then oluvannyuma lw'akatambi genda mu maaso mu comment section teekayo obubaka bwo kubanga ngenda kujja mbere nga mbuyitamu ku nsonga zino zennyini nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga ate tutambula tanaba kubanga osubscribe nga kikole kire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwate kukwata kadde ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ate mu ngeri y'emu nyongera okubasaba n'obajjukiza ku channel yaffe no backup channel yaffe ate naba kubanga ogisubscribingako bagiyita Red Zone 2 eri wansi awo mu description ya video eno ngitaginze bw'obanga okkiririza mu mpeereza yaffe afunye warning ez'okumukumu ku channel zaffe kwe tutambuliza ensonga so twetaagayo backup eno eberengawo tujja gitambulizangako ensonga era amawulire ga nkyukakyuka ge weetaaga okumanya tusobole ogenda maaso n'okuba nga ate tetuva ku mpewo so njagala kubako wano ebigambo byenkulekerera ku nsonga z'ekaseese zino akatambi kano kawulire si kawanvu nnyo oluvannyuma lwako ngenda kujja mbere nga nkwongerayo
There was no child in that camp. There was no child there. Mumbere got to know that we were going to attack him on Friday. Mumbere sent his wife on Saturday the 26th in the morning. That's when he sent his wife with his children, and they all left, with including all his property. In Mumbere's house there was nothing. He was only remaining with one trouser and one shirt. So they already had it in Suri. They had their flags raised everywhere. They had an army. They had an anthem. They had a currency. They had a map for their country. Yes. Furnish us with the evidence that you have. That is what the law says. Can you furnish us with the evidence that you have so that we can prepare our defense? No evidence came forth until 7 years. By the end of the 7 years, other royal guards had started dying in jail. Actually, 11 of them died there. Remember, these people were tortured. These people were beaten. These people survived bullets. These people were picked from the smoke. They needed proper medical attention, which they did not receive. So 11 of them died while in jail, and we buried them. So they died unheard. What would you say if justice has been delayed? It was denied. They were never heard. The king was put under house arrest. Even the few people who were given bail were denied access to their relatives. They would not be allowed to go to Kasese. The king, for example, was put under house arrest for all those 6 years. And then eventually they say, we are setting you free, but you have to sign some papers. Amnesty. You sign for amnesty. What does that mean? You know, government doesn't want people to say, when you tell the king to sign for amnesty, you have told him to plead guilty. But what do you expect of someone who has stayed under house incarceration for 7 years? He's not allowed to visit, even to the extent of denying him to bury his own mother. His mother died. He asked government, would you allow me to go to Kasese and Vundivujo to bury my mother? Because among the areas he was denied not to attend, Kasese was one of them. He was only allowed to move within the districts of Kasese, Kampala, actually only around Kampala, Buganda, maybe Jinja, because he used to go to Jinja for court. But he was even denied to go and bury his mother. For all those years, he was receiving guests who were only authorized by government. At some point, he would receive guests that he has not invited. But they say, we are here to see you. We are telling you to soften your heart and talk to the president. Many of the royal guards who were in jail, the king was just asked to speak to them via Zoom, to tell them, guys, just sign the papers. One of them said, me, I'm an educated man. Is that Prime Minister Tembo? Tembo? Yes, Tembo Kitumbere said, I can't just sign amnesty papers when I know what it means by amnesty. I did not kill anybody. I did not rob. I did not plan any treason against the government. And he said, by the way, surprisingly, before he became a premier in the kingdom, he subscribed to the NRM party. So he said, how would I have betrayed the party that I believe in? He said, I did not commit treason, and so I can't sign those papers. He did not sign. And he says, I just want government to provide the evidence against me. Up to now, government has never gotten any sufficient evidence against Tembo. We are not calling them to cook up the evidence because we know it is not there. You can't say my king is a robber. Those were one of the charges against him, that he robbed. The killing they refer to in that court is a killing where 200 people, over 200 people, held one gun because government says they have a gun which killed a police officer in Chidodo. How can 200 people hold one gun to go and kill one police officer? Because that is the robbery that is highlighted in the case. Over 200 people held a gun to go and kill a police officer in Chidodo. The robbery they are talking about, that there is a mattress which was stolen from a health center by the royal guards
commanded by the king, a mattress. They accuse them of robbing some file at Chabarungera sub-county. A file in the sub-county headquarters. Whatever was in that file, nobody knows. So you are looking at a cultural leader and you even demean him to that level of referring to him as a robber. And a petty robber, by the way, because by the time you go to rob a file, you go to rob a mattress, you are just a petty robber, a king. No. That was really going beyond the expectation of a government or what's being called a government. Yeah, I hear you, ma'am. In the report that was presented to the ICC and the copy that you received, the ICC concluded that there were crimes of murder that were committed. Yes. And they mentioned that there was ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.